kakati Amoti yajja wano n'asaba Katonda amukwatireko kati akomyewo okwebaza. Ask for a blessing, now he returns Amoti to say thank you, Lord. Banange twaniriza Amoti ne family yonna. And the entire family. Muzeyi bakiddawo bw'ojja mubiri sikutegeera ono ye muzeyi bakiddawo bannange Super FM. Muzeyi Muteweta, oh, you're welcome. You're welcome. Omunanyanjulira abakulu abalala, but you're welcome. Amoti sooka ne table ya Spice Diana ye milioni 3. Timu Spice Diana n'amalula tuli bwetuti era emmeeza yo ejja kugulibwa si n'emu, tulina n'okugula emmeeza nga 10. Eza ssente oba emmeeza yennyini? Bo baagala ssente oba tugenda kugula mmeeza zennyini. Ndi musanyufu nnyo bannange, nze wano okwebaza Katonda najja wano nga njaguza emyaka 25 mu comedy. Ndi musanyufu nnyo. Show yatambula bulungi, abantu bajja, buli omu yali musanyufu nnyo. Nebaza omusumba Pastor Bugembe bambi webali wankuba surprise, wankuba akavulu. Nali ndi awo ndi back stage ngenda okuwulira nga ate abantu olubelu abantu bongeddemu amaanyi. Ndi musanyufu nnyo mukama wange, webali nnyo bali eddala kubeerawo ku mukolo ogwo nonjagulizaako emyaka 25. Nti olunaku lwali luzibu nnyo ddala, nti mwalimu ngebe nagamba nti nayimba akayimba kange nengamba Mukama oli muyaaye. Oluyimba olwo nti Mukama aleeta ebigeso bingi nnyo ku lunaku olwennyini olwa show yali lwakutaano, ate ku lwokuna nenfuna amawulire nga gamugamba nti muganda wange bwe twatandika comedy oba oliawo yandibadde alina ne surprise, kuba yali agamba agenda kunsurprisinga, ate ne bangamba nti afudde. Mese erinnya lyakozesanga Mola Mese, bamanya amatuufu ye Mpiro Nicholas, naye yakozesanga erya nnyo eya Mese Bontwe, ne bangamba nti akoze eki, afudde, ng'ate show yankya. So nabeera awo nga sibitegeera, ngamba show nkole nti ate mbadde nanze show naye ne muŋŋumya, nebaza munnamwe bankubira amasimu ne muŋŋumya nga nedda show gireka ebeerewo ate tugende mu maaso. Soke twebaze Katonda. So era tiimu eno gyondaba naye wano essaawa zino, Sebbanga, Muzeeyi Muteweta, omwami ono n'oli omukulu oba omwetegereza omulaba nti afaanana omugenzi ye muto wa Mese. Era tiimu eno nga bw'ogira bwenze naye wano bazze era nabo obaga nti tugende tusabeko n'omwoyo gw'omugenzi tugusabire, yadde tannaba kutuuka, akyali mubeeru tannaba kutuuka, process balikyagikolako ey'okuba ng'atuuka wano mu Uganda, atyali mu America. So Muzeeyi Muteweta, olina kyogera okuba kukyogera kuba twagala kuyita mu dakiika emu situlina kulwawo. Ekisooka nga kitalo. Messi yali muganda wange nange. Era nkimanyi kubanga ne ku mbaga ye ng'ayanjula waliwo era wamuyimbira. Era siyinza kukyerabira ekintu ekyo kye wakola ekintu kya muwendo nnyo. Nja kwebaza Mukama olw'obulamu bwe yasobola okuwa muganda wange nga tanamujja mu nsi muno. Yasobola okumuwangaaza, yagenza otuvaako ng'alina emyaka 49 era ng'amukozeseza bingi. Bamumanyi y'omu ku baatandika music wa Uganda mu myaka gy'ekyenda, era najja introducinga ne comedy n'omwami Amoti oyo. Era bakoze ebintu bingi okulaba nti bakyusa obulamu bw'abantu bangi. Wabula nja kwebaza Mukama kubanga akikoze n'asobola okumutuusaawo, era abangi ne bamuyigirako ne babeera ekyokulabirako ekirungi eri abantu bonna. Nja kwebaza Pastor okutwaniriza n'otuwa omwagaanya guno okujja wano okwebaza n'okusaba. Nze nsaba Mukama Katonda era ne Pastor tuteekeko emikono tusabire kubanga ekiseera kye tuyitamu si kyangu.
Mmese twazaalibwa nga tuli abaana 4 era abalenzi 2 nze naye. Kati saawa zino nsigadde nzeka. Mukama Katonda nsaba atugumye kuba kituyita mu sikyangu. Nkomyawo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsaba muganda wange Guma, Mukama kibi ekyo kyakoze kyabadde ateekeddwa okukola kubanga naye abalungi abeetaaga, tajja kutwala babi bokka, abalungi abeetaaga. Naye nsaba bakristaayo b'omu kanisa muno musooke mwekubireko mu ngalo olw'okuzimba kyaki. Nze omulundi ogwasooka najjako mu kyaki enkadde nga ntono nnyo era nga faani zisibiddwa ku mpagi ezaalingamu ku miti eziwujjawujjako ku bantu bafune ku mpewo. Naye okuba nti kati essaawa eno tuli mu kintu ekifaanana bwe kiti, Mukama mulungi. Tuzikubire eddala eza Mukama. Amen. Mukama mulungi. Amannya agange nze Edi Kayemba, abasinga bamanyi lya Muzeeyi Muteweta ow'Ebbama. Kakati bwe mba mu byambalo biri n'onsanga wano oyinza obutantegeera naye nga yenze. Natandikira ku Supa ne ŋŋendako ku Ddembe, ebyo si bye byandeese naye ekindeese twagala ewiiki eno esoose mu mwaka guno twebaze Katonda olw'ebintu bye tuyiseemu ebingi. Ekyokubiri, nsaba bannange ekkanisa yonna mukubireeko ku Pasita Bugembe engalo ezimujyamu. Pasita Bugembe taata, oli kitange mu mwoyo, weebale kuba pasita w'abantu bonna. Omuntu w'ensi ali eno gye tuli alabira ddala nga Pasita Bugembe ali ku bibye. Lwaki? Alowooza nti abantu b'abeera nabo ffe si ffe batuufu ab'okubeera nabo, oba ab'omu kyaki abamu nabo babikola babyogera. Naye ffe abantu bwe tuti oba abantu abasingawo n'okubeera bwe tuti, ffe twetaaga Katonda era ffe twetaaga enjiri. Nze nazannyako mu luyimba lwa Pasita It's my turn. Mulukyalujjukira? It's my turn. It's my turn. Twakwata sitaani ne tumussa mu sefuliya ne munnange ne tusanyuka nnyo nga tulowooza awedde. Kumbe eri yavudde mudda. Oluyimba olwo nali ne bakkiddeawo, Pasita yatuyita n'atugamba mujje. N'olwekyo bw'abanga asembeza bantu nga Katonda amusobozesezza okukola omulimu ogwo, taata akuwangaaza akuwe obugabirizi, akwongere n'amaanyi ozuukize n'abafu. Amen. Bwe kuba kubuulira njiri, Pasita Bugembe obuulidde enjiri. Tuzze wano olwaleero mukwano gwange ono muganda wange tasobodde kubyogera. Munnaffe bwe baamutubikira mmese ali mu Amerika nga yagenda kutetenkanya mbeera alabe bw'abaawo ng'afudde, twasooka ne twebuuza nti agenda kudda atya era oyo awedde, kaba muziike gye balaba. Naye Mukama Katonda yakikola, abeeri ne beekolamu omulimu ne batugamba nti banaye tubabuulire, tumuleeta. Era ennaku z'omwezi wakati wa 5 okuva n'olunaku lw'enkya paka nga 10 munnaffe ajja kuba atutuuseeko. Kaakati naffe ne twekolamu omulimu tulabe ate bw'anaaba atuuse tumuwerekeddeko tutya mu kitiibwa, era kwe kusookerako mu kkanisa tusooke tusabeko ne Pasita Bugembe. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala buli nsonga yonna mugikwase Mukama. Ffe ab'emikwano ne famire twabikwasa Mukama abikoze byakoze, ate era ajja tutuukako naffe tuli mu nteekateeka ey'okuziika muganda waffe. Kye kituleeseeko wano olwaleero luno. Twalyogedde bingi oba oli awo naye tebiyinza kuggwayo olwakadde.
naye mbasaba nnyo munsabire nange eno ebeere ekyaki yange. Prayers. Let us honor that fallen hero just for 30 seconds. Let's stand up. I wish media had a photo for him, but I don't think they are thinking quick. May his soul rest in eternal peace. Let's now pray for the family. Ayi Mukama tusabira family ya Messi tugolole emikono gye bali Katonda abagumye mu biro bino bimuyitamu ebitali byangu era tusabye Katonda akuwa amaanyi muganda wange akuyiseewo wano ne family yo ne mukyala wa Messi n'abaana be bonna tubasabye. We pray for them that only God, who is the father to the fatherless, will be with them through this tough time. Give them the strength. Katonda abawa amaanyi gawa abayite wazibu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Era nga tukyasaba, we can stand, it's okay. Twebaza Mukama eyawadde ne Messi, eyawadde amawuti amaanyi n'abantu ne bajja ne bamuwagira wadde amawulire ago gayitawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Thank you.